nnyoko akuza tonafuna budde bunyumya naye ayinza okuba kitaawe tasaana kugumiikirizika nnaku 3 otegedde nga kitaawe yennyini ggwe ng'empisa ziyayina embi tonafuna musajja azikola ki naye nga nnyoko waali ng'era kati balaba basanyufu lwaki nti buli muntu olaba emmotoka ate abawolekera mwekubirize jaji ng'omuntu akwana nga mukyanyumya omuntu agenda ovaayo agambe mbu yayitakola bwati ogwo gulenzirenzi oba gusatajja ogulya gutalina amagezi buki bulungi bakinyiga bubi abamu abaana babazaalira mu bifo bitateekeddwa kuzaalibwa mu baana abantu bedda bazaaliranga ku bitooke ojjeka nga ofunye omusajja bamuzaalira mu lujja oluusi yagwawo nnyo wansi nga bamuzaala obwongo ne busesetukamu kati katono temunnatereera bwafa nga tazze abadde ano naki naye yafumbirwa wano gwe omwana we takulaba olugezigezi nakajanja nedda era ompisizza bubi maama nawe bakuwasizaako nze maama wange wayagalire okundaba wakola ki nga banvuga nga ngendayo nga ndaba kakati naawe gende wa kitaawo akulabeko ontegedde bulungi naye wano awali omuzigo ogwo luumwemu nga mwe basula omwana wo n'ennyoko tewanyuma kukyala kibi n'osulawo okuzaala wazaala omulenzi akkirizibwa okukyalawo kuba ye talina gwazizaawo ontegedde bulungi naye azaala maama bawa nga aba amuzira ani anakugwira emmotoka ennyumba tekuliiko nzigi tekuli yadde temukyagalawo nzigi zammwe muzunga buzunzi muti kambabuulire omukazi njagala olemererwe naye nga gwe wagukola nga lwekikufuula omukazi wakikola ki wakikola naye muli eyo munnegeraageranyako kale kanalo nga katugamba keekaani yenza omukazi omumpi muk'omuntu gwe mukaani oli eyo oli muwanvu tolina yadde akuyombera nenze omuntu nansongako lwategeera nti nyina omuntu anwanira oli eyo olina nnyashi mbunze nyina ebbina ddene likuyamba ki enkali ku buliri kubanga bawagamba enkali efukika temuna kye muntu asobola abawala b'ennaku zino muli bazibu mulwala besonya jafuna ekizibu naye omuwala yenna ndaba omuwala ow'ebbeeyi yalina omulenzi asobola omubeererawo omuwala ow'ebbeeyi asobola okufuna miliyoni ku ssimu nga tagisabye oyo gwe banyiga obuki naye ozunga n'obutiti ku linnya boda ng'emmotoka wagipaakinze wali nze jamu ampisabye emmotoka ngivaamu buli kadde naye okuva ku makya ndi ku boda wandibadde tommanyira omwo owunyira akamwa nakusanga okuteeka boola emmannyo wandibadde tommanyira kuba nze yakulaga n'akasenya we kafaanana gwe wandibadde tommanyira kubanga nakuwonya omulundu goyiga Sharifu gwe yali akutembeezaako baali bakutembeeya gwe malaya gwe wandibadde tommanyira gwe Jowie wandijjukidde ku parking gye nakulonda wali yiga Sharifu nga kutembeeya ku basajja ng'odibye nenkujja ku mudibo nenkutwala ewange wandibadde tommanyira wandijjukidde ennaku gye nakujjamu gwe kamasiikini gwe wandibadde ojjukira gwe masiikini gwe wajja ewange nga wajjira nkugambye Sharifu yali takutembeeya ku parking ku Lwokutaano gwe maze ommanyire gwe maze saaga ndiyagadde ommanyire kati sawa zino vaayo obikulu obunyobo obutawera obwagerekera mbu Dr. Cephco nyo gwani gweyasamira ani gweyasamira gwe gw'omunaku nga ne kitaawayo kya byuma wali eri mu kisenyi wandibadde omanya ennakuyo wano nnyoko yajja ewange nabba ne Sente muli awo bakutembeeya butembeeya famire ekutembeeya ekuzze n'ekuzze eri bw'oba ogenda batwalira musajja wo nnaasi nga osazewo yingira bisiyaga byo biyingire nga Dr. Cephco tomwogeddeko kintu kyonna kubanga gwe ngenda kwabika naawe bubi nnyo nali nasalawo nkusiriikirire nkuwa ekitiibwa kubanga nali nkuzinyeeko ne nkumaliramu okitegedde n'ofuna olubuto n'olugjamu n'olutwala ewa nnyoko ku lusozi eri gye muyina essabo mulina balogo ewammwe muyina n'essabo eddene abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo in your latest updates on celebrity news leero lina surprise sikolangako n'omukyalo ono naye nsuubira show y'olwaleero engeri gy'eri y'abakyala n'abakyala egenda kuba yakabi nnyo mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okusubscribinga mwebale nnyo okufollowinga kwe tuli nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo ku TikTok ku Twitter ku Facebook ku Instagram pozi nkujjukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi ng'omuzadde genda owandiise omwana afune omulimu mu maaso ogunaamugasa gwe Kadaama tolwa nnyo mu Bwakadaama okoze emyaka 2
uveemu ogenda osoma ogwa barista ate ofuna omulimu ogwa barista. Aba Speed Express Tours and Travels company kakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga ate nga baneeno nabo batuteekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Ndi n'omukyala Nalongo kitone. Ffe kitone tumanyi kirala bannaaye oba ekya Nalongo kitone ki? Nsanyusa okulaba. Kale maama nange nsanyusa okulaba Kadija ng'olina figa nnungi. Totiisa abantu. Bulijjo ndowooza nga ntiisatiisa mayanja wano wootabadde naye kati bw'oba ku mukolo nyina okutula n'osooka obulirawo Adija tompisiza bulungi. Okoze obubi obutagambika. Tiisa abantu ne bagaba bafiga etya. Mukyala bulijjo. Saalongo yandikulabyeko. Naye nga namusizaako mwe n'abatulaba nze Nalongo kitone nampijja ku HK Media owa Kitone Spirits and Wine oba ku Nvanungi Motors. By the way ntumirirako Nvanungi abantu bagaye bajje tubawe emmotoka Adija. Tuzina nga nnungi nnyo. Abantu bayite bakulaba. Nze mbayise kana nawe bayite. Nvanungi Motors. Eri Mashindye. Okay, balaye mujje ku Nvanungi Motors mugule ku Nalongo kitone mmotoka. Empya n'enkadde. Zonna gwe gyagaje tukuwa. Ffe kitole munaye tumanyi kirala Nalongo. Nze erinnya eryo tatange yali ntuma kuba yanzaala omunzeka. Nali kitonewo okuva wa Mukama okuva mu buto mpaka we yanviirako naye alhamdulillah Mukama tagera kibi. Okay, so obadde okyanyumiza. Adija olina omusajja? Siagala musajja oyo. Naye nandi mutumiddeko banaye asula bulungi. Nze kyensinga abakazi abalala. Ojja kumeza abasajja amalala ebyo byesonyiwe. Nange sigaba meza kyensinga abantu abalala bwe ndaba ekintu ekirungi. I have to appreciate. Ibyedda olabika bulungi. Thank you so much. Ate wakula bulungi. Era Saalongo interview eno gyetegereze nnyo. Kubanga Adija ono bannaye Adija yakula ebintu. Abantu bagenda gamba oba Adija yakula atya. Bwabanga anoonya bajja bange. Oletanga kya Adija kino nja kugumaguma. Nalongo twekisussa n'ekyokulala omusajja tomuwaga nnyo kitegeera. Babange olaba ebintu ebirungi. Manyi waliwo bbawo lwakwana omuntu. Ogamba naye Saalongo siri kusonyiwa. Nga addidde omugugu gw'ekintu n'agukuyiwako. Naye nga tonna kyakkola kwabadde kusalawo okwe. Ne waliwo bbaawo omuntu gwakwana nga kale bujja bwe bukukulu nti kyo ky'abatonda abakazi obujja bwe bakola ki. Naye nga naawe olaba kyeyafudde ng'ogamba nga Katonda mu ggulu omusajja yanjiyeeko ekintu. Yanjiyeeko omuntu. Yanjiyeeko eggaali. Saalongo bwanjiwanka abantu modolo zino nandiguma. Banga bannange onkoze bubi. Sekera bwerere Nalongo tonzite. Ombanga wala nga tuli ku mikolo. Omusajja wange saagala nnyo like okisusse nnyo kitegeera. Kubanga ajja kulowooza nti ki? Ebyaddala olabika bulungi era bw'aba abadde akwata bubi. Akitegeere nti ebyaddala asula bulungi. Saagala nnyo abasajja ne bawulira nti nno bakitalo nnyo okufa bufu. Munnaye omusajja wa kitalo kubanga lowooza lwaki wafuna oyo. Ye yakwanako yekka. We watuukira okumusiima kitegeeza omuvubuka oyo alabika bulungi oba olina by'omwegomba. You have to appreciate ekyo ky'omwagalako. Abasajja bakitalo gwe omuntu talina musajja abeerawo ati nze simanyi nabo bakikola nga tolina musajja akwagala ng'oba bubi nnyo obako ekikolimo kya ssengaawo. Ekikolimo kya ssengaawo omuntu kye kimulemesa ofuna omusajja. Anti basenga ab'ennaku zino bafuuka bannugu Banton be balemesa ate abaana b'abaganda baabwe okubeera gye bandibadde. Goza lwaki abantu ennaku zino tebakyabawulirirwa abaana ne babeerawo kati ndaba abasajja bankubira nnyo essimu nanga Nalongo nze mukazi wange nina gwe nayendako nga alina ebintu bwe biti. Ote mukazi wange nze ndaba yetabiyina kati lwaki yetabiyina? Ne mugamba nange simanyi. N'ebibuuzo nze bambuza ne binnema okuddamu. Omwami kyagamba mu nsi yonna oyo gwe yali omukazi asookeddeko. Abantu mune bafuna abasajja abo balaba. Bwafuna mukazi we nga asazeewo kusetolinga basetolinga nnyo. Era ebiseera ebisinga bayendesa bizibu. Nga ezo osusse omuto kyalinga obanga osusse omulabikira obubi. Manyi abantu babeera ewaka mu nnyumba omwo nga teyeefaako bebi. Okitegedde? Kati ng'omusajja alina ekintu kyatategeera buki n'awunzika nga agambye kangezeko kana akawala akakola ki akayitawo. Yes naye nga abasajja abasinga basetolinga batusinga okukakkana. Ariko nga ayagala nnyo omukazi we n'abaana be ng'era agamba mazima kino kinyigiza naye abaana bange. Omukazi oyo mpulira kino kyakola sikyagala naye abaana bange batusinga nnyo okwagala famire yaabwe. Omusajja waba asazeewo ng'agambye kino kye njagala okukola. Kwabbo tebalina nnyo budde buli kadde yaba alina otuteekamu ate ffe ogwaffe kukkiriza nakafulumira wano ankwana mba muyina nga tuli butoola naye era ye alina okuteekamu. Naye lwaki tukkiriza mangu? Nze simanyi lwaki naye era nga era ekituufu kubanga tukkiriza mangu. ate gy'olaba waliwo omuleka teze ddala nakula nnyina choice ya musajja wa bunnya mu matama.
neze muzira one kwa kafai nenga singa musajja obunya yankwana basandiganye nnyo kuba yali choice yange eddanga nvubuka nga ndi muto nenga nalina choice bbiri nga njagala nagala ng'ow'engulu abadabako ku university awo ne boyfriend wange mujjukira olwo kanya sajja b'engulu abyedera bamazima nnyo babanga abazungu nga jasi olina kuba muddugavu muwanvu kati nze nange yali choice yange musajja omuddugavu baza we nakati sigivangako musajja omuddugavu ampisa bubi era bwe ndaba kusala ngo siddamu kutegeera kubanga yasinga abaddugavu bonna abo bulungi nze abalala simanyi wabula naawe Nalongo tokisusa ate onaawaana wamamba awaana ye baganye bawala basinga baza obulungi maama adije bonala kubanga onaddamu okutereera nyabo gwe kanyini ojja kukwata ne mu nsawo ŋŋambe Nalongo mu bantu abalina tesiti y'abasajja abalungi oli kafo kasooka bawange tasingawo obulungi bane bange mulonzi tetumuddisikasa nnyo pulogulaamu ojja kunnema oli omwana w'omuntu nze simanyi nakumanya bamama we yamukola atya bannange gwe omuntu anyuma kuba banga anyumira engoye n'atambula n'ogamba kyekyo n'ayemya n'ogamba kajjambo era njagala nkubira omusajja bwakwana ng'olaba olina by'omwagalako teweeganyaganya nnyo abasajja abali bbizi ab'omugaso batono ojja kuwunzika ofunye ezo damagi z'amayanja kubanga abo eva babeerawo abo batalina kye bagattako babeera free naye abasajja abali bbize ajja kukwana watewo omwaka nga tomulabye kumbe wagoba omukisa gwe gwalimu oyo muki bw'ogaana ku makya mukwano olw'eggulo weekubirize ogambe nti bwankubira ate wookiriza amangu n'ogamba oba nnyanguye ekintu ekinaaba ekirungi tekirinaako bwangu nakulwa ekinaaba ekirungi bwonna wookifunda kiba kiki ate ekitaaba ekikyo ne bonaamala omwaka ng'okyegayiriza era naye ajja kulwa n'agambe nti kanwane nnyo mufune ensuulewo embwa eyo kubanga talina kuba ki talina kuba wuwo ogamba kandwewo nnyo ng'opima teguggwa tekiwonya abasajja bamanyi nti be batukozesa bokka n'abakazi tukozesa n'abakazi mukozesa abasajja waliwo abawala nga tanaba kutuuka kugamba nti ngenda fumbirwa kati nga ye balina ekigambo kyabwe bakyogera naye kinene nnyo nga gamba nze mbalya kati ng'omukazi oyo be yagezaako bamulumya nnyo muki omutima kanayagala agira asasuza abo abali wakati awo ng'era asobola ofuna gayi ne yeebaka ntaddamu kumukubira n'akita nga talina buzibu mulundi gumu we bali bangi omulundi gumu nga guba mutono oba okkuse gw'ojogendeko mu sawuna ate abasajja ebyo bagamba mbu bibaluma nnyo bebagala obbikola kati omukazi bwakimukola mbu kimunyiiza njafunayo mumubuuse mbu kibayisiza ddala bubi wemba kukozesa muntu mulundi gumu nga ndaba mutono anti olaba omuntu anaakola ebirungi teetaaga mirundi era mingi nze ebbanga okuva linamulaba sina kisadda mabega saddako mabega kibula ne bwanyiga mugumiikiriza ne mugaba bebi kansirike bonaaseka tunanyumya kubanga abasajja abasinga damage okufuna omusajja nga bw'oyingira ennyumba n'osibawo kyekyo bw'abanga olina kyosabye financial stable byebyo batono bebi abasinga abako ne byasobola ng'omwina lwakuba kuwa ssente naye nga toli happy okitegedde naye okufuna omusajja nga otambula osimayiringa si kyangu ndeka munnange mpulirawo enjogera egamba ennaku zino nti abaafuna edda abatannabafuna kati tebalifuna ki basajja ani akusata kunyonyogedde omuntu yenna owentegeere tagenda funa musajja olw'ensonga ndi olwo ebintu byetwasanga mu buwangwa nga tulina obigumiikiriza okitegeera nti buli mukazi yenna ndaba nkusaba obeerewo ng'okimanyi nti omusajja oyo yakulonda n'akuwasa si gwe osinga obulungi wabula olina ebyenjawulo ku ye bye wamusingira mu baki mu bakyala abalala leka kumumalako ddembe n'akakenjawulo kajja tuuka aleme kajjukira agambe nali ndowooza kirowooza naye omuntu ono beebamu abasajja bangi naye ab'omugaso be baki be batono naye omukazi atannafuna musajja kisinzira olina emyaka emeka omukazi andaba nga olina emyaka 3 nga tolina kiwawiiningamu ggwe omuntu sigamba nti olina ssente bulijjo ze zikufudde bize opangisa bakukozesa tolina musajja tolina mwana waakiri beera nga walemwako nti nagezako funa omusajja Nalongo nebikola ki kubanga ffenna be twasooka nabo si be tukola ki si be tuyina omuntu mu nsobi ze mwalina okukola ki mwalina okuyigira n'ogamba kabeere musajja ndaba bw'oba luli ekyano by'omuwala kubeera ng'onyumya ne ba x tandika ofumiitirize nti ono omuwala gwe nayoka naye yali annyamba ki
ba ex bwe yagenda bangattako ki yigira mwezi enki ensobi kikuyamba okweteekateeka obulungi ogenda ofuna omuwala gw'olina okubeera naye nga musaanidde okubeera awaki awamu naye abamu mufuna ensobi n'ogimala neera n'ogikola ki n'ogiddamu emyaka ne gikuyitako nga tolina kintu ky'owangudde n'eki n'obeera totale feriya ng'oli awo omantala mwana ne taata we situganye abasajja babi naye baako gwogumiikiriza bw'oba ofunye babiri nga bonna bakola ekintu kyekimu kikuyamba otutegeera nti n'ababiri abajja mu maaso babi wabula baako gw'osobola okukola ki kuba buli muntu aba n'obubi bwe waliwo obugumiikirizika okitegeera kasita obeerako n'omuntu mu nnyumba okumala wiiki ng'olaba osobola okuputinga up naye n'ogenda ne weaknesses ze n'aseka n'oseka n'anyiiga n'ogumiikiriza kiba kitegeeza osobola naye omwana okitegeera olw'ensonga naawe nnyoko akuzaala tonafuna budde bunyumya naye ayinza okuba kitaawe tasaana kugumiikirizika nnaku 3 otegedde nga kitaawe yennyini ggwe ng'empisa ziyalina embi tonafuna musajja azikola ki naye nga nnyoko waali ng'era kati balaba basanyufu lwaki nti buli muntu olaba emmotoka waliwo kwe bayita akasaanye mu mmotoka kali awo nze kyo kye baŋŋamba kye nakwata kayamba emmotoka eyo obutanywa mafuta okubanga edduka nnyo ng'erina amaanyi gaayo bwe bakabbamu ereeta akatala kyeka eyingini emmotoka ekyusa entokota okitegedde kati omuntu oyo abanga gwe babbyemu akasa abayita gokebera obwongo abatassa bulungi kubanga waliwo omuntu kankubuulire nga naye mala bakugamba nti maama taata yakolanga ati nti ndeka mwana wange tonzijukiza mu biseera ebyo buli muntu alina obudde bwe bwamawaggali emmotoka eyo alina akasaanyi ne bwe bagijjamu akasaanyi etandika okuvumbeera kati gwe bwe budde bwolabira mu kitaawo n'ennyoko olwaleero lwaki nti amawaggali gali gonna obudde bwagwe bwakola ki bwali ne singa nnyoko yagendera mu budde obwo gwe wandikuze omanyi kitaawo nti taata buno obudde bwakomawo omuntu omugezi weebaka bw'olaba akonkonye nnyo ne bwoba oya toyitaba olwaze ayinza okukuba oluyazi aba munyiivu kuba omuntu lwola naye waka kabe kitaawo tukanogamba taata leero eyo enzija jajjamu bw'ate otukuba bwajja bw'atyo nogamba omugezi weebaka osirike kitegeeza lwaki nti kuba nnyoko yakusobola okukola ki okugumiikiriza naye abakazi bayo temuli bagumiikiriza mwagala nnyo ebintu ebirusefuti oba lwaki mwagala omuntu akwagala akuweeke akusitule surprise zafuuka surprise social media tampostinze wulira gasiya wamujja ku social media tampostinze ate mubapostinga ennyo baba babbeko nja kusanyuka bapostinga ennyo waliwo omusajja akulina nga akulina lwakubata gwera nnyo tanamufuna kati nga gwogenda muyambako oli gwe yali anoonya okumulaba ajje nga n'omusajja ekyosi gye yali akola ki kati nga gwe bujo nakugumiikiriza buki kyova okuuma Saalongo w'omukava ng'owange opositinga ki nze ebbanga ayagala nnyo abakazi ab'obubina kakati opositinga oba okyali abo nga zireeta adija kakati nno nga Saalongo agamba yono yennyini kumbe bulijjo tasobola kumulaba kuba tamukola ki tamumanyi kati agenda omunonya olwaggwa amukoze eki amutaddeyo agamba nyina omufuna ono yebba wagundi atijja ki ndeka munnange namugira nesirwana ntalo z'abasiru ezo tuladde ku social media nze bange saamujjaku ebyo ebintu bayiza bange musaba buli kadde tabinteekanga nako kubanga sibyagala saagala anti abantu tumukube tumuleke mukubiro ng'asense busa olaba abantu ba social media manyi mukama ono byali atonda alina ebintu byatukweka olaba gino emitwe addeja gyali gisana gibe gya giraasi nga bw'oba ojja nnengera obwongo bwo neŋŋamba adija ono ng'alinamu akongo kamu sijja kwogera naye kati engeri endu gikyali gya giraasi buli muntu ge tulaba n'omuntu oba oyooza mulimu amagezi kumbe waliwo omukalu ddala naye tegutangala tulabayo kakati mukwano ate bonna abantu abo ku social media kuno kwebali kati nze omuntu waddemba okunvuma nenze omuntu wavuma bange nyiza n'okufa kati okwewala ebyo kyenva simuteekayo ono amuvuma nga tomumanyi naye ono ojja kusira ku kyali kyennyini amugaira b'amatama emitima gyakaluba Nalongo tujja postinga abasajja nedde mubapostinge buli muntu alina bw'atambuza obulamu bwe yadde abasajja tugenda bapostinga gwayagala postinga naye nakino kitegeere nti omusajja w'amawulire abanga njala terina lwekuluma n'otalya kati oyo omusajja kakasa nga bukanaku bamukuba ebifaananyi ebipya andi otamuteke bajjamu kubanja ng'abaamukufunira nze eyo pressure sigisobola kati gwagisobola mukwano tunka n'ensi komanyi gy'onaakoma
tenyina bingi ebyokulowoozako kuba ndi busy okusinga pressure ya social media mbate katana postinga bamukyaye bali okuterawo agagambo olwokuba tetoddeyo kiki abalamu bateekawo bwe munyiga ne mubasiimuulayo nze za firimu sizizannya njagala okutwalirawo ku mulama gw'olunaku olwaleero abaana ku social media ng'oggyeko social media actually kino kirine ku bantu abalala aba bulijjo naye ngenda kuwa example ya Cephco ne Jowie nti bwe baali mu mukwano baali baagalana nnyo bwe baatabuka twalaba Cephco ng'avuddeyo n'ayanika obuziina bwa Jowie bwonna okuviira ddala mu kisenge nga bw'owunya akamwa nga bw'okola bwoti ne bwoti abasajja abagwa mu ttuluba eryo obagambayo kagambo ki abakazi ffe buzibu abasajja be buzibu manya adijja obutategeera si kizimbe singa kaali kazimbe nga tugamba nti abasiru basula omwo tetwandikayengedde naye nga gikyali kizimbe nga n'emiti sijagira singa bwe nkugambye buli muntu alina entegeera ye weekoma naye abawala mbanenya waliwo omuntu nga yitasaana kuwagalwa waliwo omusajja olaba omuntu nga tategeera wano wenyini nga mukyanyumya nga mwekwana munnanga omuntu alina amagezi ayawirawo omuntu atategeeraawo naye abawala mbasobye bamweremereddwa nnyo abawala hade babeera nga bakubiriza nga olina byolikodinga nti bayiga okukola omukazi ayasobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo si bugagga mbuno ng'olina gaggawala nnyo naye omuntu nga weesobola ng'osobola okulya ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo n'ogabirako ne banneyiba nga babiri oyo omukazi aba n'ekigambo nti yeesi nga kyategeeza naye abasinga emizigo gibookya obagamba bafumbiwe mbu ate musaagala bufumbo toyagala bufumbo obonaabona nze omusajja neeyagala okitegedde Nalongo otyo yes nze omusajja ndi happy nsula wange ndiira mu budde byenjagala ajja nambuuza sente zaabamaze ti aa leero sanyu yakaabye nnyo mulwadde bantu njagala mutalako mu ddwaliro nti ye kale ng'amafuta mmotoka muyina nti twavuzeeko ko naye kalimi kati bali eyo mu mizigo mbu simanyi nze nyina akabina simanya ate nze nnyuma nnyo mukwano muteekeemu obutiiti ebyo nze mama wange mwebaza yanyiga bulungi obwo butiiti bunnindemu bayiza watabamuka kamba yambe nga bwenzira ku mulamwa obutiiti obwo muddeyo abasomesa ababa baguza buyina we buyina okubeera ne kati muyina amaalo musunga nabwo mu kkubo ne buyiika ku ngoye nosanga omwana omuwala omuto oli ku boda imagine kati obutiiti bukuyambye maalo ge gabasumbuwa obutiiti bulina kuba mu kisenge kyova olaba ennaku zino emirembe gikyuse nnyo abaana baba temukyagenda na wanakakandi abasajja bankuba essimu ne babiŋŋamba muli awo muliwe muti ani enakugwira emmotoka ennyumba tekuliiko nzigi tekuli yadde temukyagalawo nzigi zammwe muzunga buzunzi muti kambabuulire omukazi njagala olemererwe naye nga gwe wagukola nga lwekikufuula omukazi wakikola ki wakikola naye muli eyo munnegeraageranyako kale Nalongo katugamba keekaani yenze omukazi omumpi muk'omuntu gwe mukaani oli eyo oli muwanvu tolina yadde akuyombera nenze omuntu nansongako lwategeera nti nyina omuntu anwanira oli eyo olina nnyashi mbunze nyina ebbina ddene likuyamba ki eyo bisanyusa abantu bakooye nga bali mu jjaamu nagira nga akutwalirizaako amaaso munnaye abawala mweseeko valiyo nga mukola ebintu ebyo bye twasangawo ku nsi abasajja bamanyi nnyo ebintu ebyo nga tebo tebaali batumako naye olwokuba beebaka ku bantu bangi atukanagamba addi John nga talinga Nalongo Nalongo nedda kibulamu omusiza kugenda koze eki enjawulo bo bagifuna bwe batyo naye muli bawala bato mukola ekintu kimu kwambala bugini bwe bakutte n'otambuza ensujju etaliko nvandirwa naaka kale mikwano mbasaasidde nnyo naye nga kikyasoboka mwekubire enduulu mwekennyini mwedduukirire bayizawo n'abalina amasomero ga boarding agasekugamba nti enzigi zokka ze ziremesezza abakazi obufumbo badde ngamba amagezi abakazi abamu tebalina amagezi tunula eno omuntu nga tonatuuka ku busiru bwe leka omubiri gwe gubeeko ebirungi ebigutandikirako okitegedde naye gwe atalina layisinsi y'amazzi biru amasanyalaze amazzi bagasalako gwe alina ensujju okutaliiko buwuuwo kati ogenda beerawo otya okitegeera anti abawala banywa nnyo whisky oyo whisky mujja kunzika mufuse enkali ku buliri kubanga bawagamba enkali efukika temuna kye mutasobola abawala b'ennaku zino muli bazibu
Wala basonya ajafuna ekizibu. Naye omuwala yenna ndaba omuwala ow'ebbeeyi yalina omulenzi asobola omubeererawo. Omuwala ow'ebbeeyi asobola okufuna miliyoni ku ssimu nga tagisabye. Oyo gwe baanyiga obuki. Naye ozunga n'obutiti ku linnya boda ng'emmotoka wagipaakinze wali. Nze jjamu ampisabye emmotoka ngivaamu buli kadde. Naye okuva ku makya ndi ku boda. Abo bannonyeeko obulonye bwedda balina muwala nga gwe bavugamu. Ngamba mugendeeko wano ne bagenda. Kwaliza mwana ngobeera ku boda kimpuliza bubi. Naye nze Nalongo ku boda njirinnya nnyo era sigirinaako buzibu. Naye njagala otambulire ku boda ng'olinayo akamotoka ne kaba kavitiizi. Omuwala owakabya alina okuba n'ebintu ebimumentinga okuba wakati. Ne obwo bwakabi bwe mulina mukamwa mbasekeredde nnyo. Mbuze ndi mulungi, oli mulungi olina ki? iPhone Ife bakasaya zino tuzikwatanga nga situzisabye. Kati iPhone mukwano mugamba beera muko omusajja ng'olina iPhone ng'olina emmotoka ng'olina w'obeera. Oba mu muzigo which is fine bawo gwakola ki? emmere bakugulira angulire. Ne bw'oba ogyegulidde olw'olumu abasajja tuligo bayambako covid yabayisa bubi. That's great. Naye mmwe abamu mwagala babawe buli kintu oyo musajja si nnyoko si kitaawo. Ate abawolekera mwekubirize jaji ng'omuntu akwana nga mukyanyumya. Omuntu agenda ovaayo agambe mbu yayitakola bw'ati ogwo gulenzi oba gusajja ogulira gutalina amagezi buki bulungi bakinyiga bubi. Abamu abaana babazaalira mu bifo bitateekeddwa kuzaalirwa mu baana. Abantu bedda bazaaliranga ku bitooke. Ojjeka nga ofunye omusajja bamuzaalira mu luggya oluusi yagwawo nnyo wansi nga bamuzaala obwongo ne busesetukamu katono. Naye gwe gwofunye tosobodde kumwetegereza kubanga tosobola kwekolerera mulekerawo okunyoma emirimu. Omukazi oba osiika chipusi zisiikise maanyi sobola okuliisa wesasulira akazigo ogule n'akagoye akakutuuka obuki oba ofumba abeere nakyeyombekedde. Kyali mwana muto. Abantu bonna abasinga mu nsi banakyeyombekedde kubanga kyekigambo ekituufu kye baakozesa ku muntu atanaba kufumbirwa. Oba nakyeyombekedde si bubi kasita oba ng'osobola okwebeezaawo nga bw'onoonye omuntu gw'ogenda okukalira naki naye kubanga ffenna abasinga n'abakampasa bajja kuba bannakyeyombekedde. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Kuba abaana abasinga kosozi balema okupangisa ne bapangisa emizigo egiri okumpi n'essomero yo naye nakyeyombekedde. Njagala mbabuulire abantu baleeta ebigambo bitumalamu amaanyi. Bw'oba osobola okwepangisiza akazigo kofuna kwosobola mwejeemu competition mbi. Ojja wunziko owaalidde omuntu atawaalikike ofuna ebizibu bya bwereere. Bakompitingira following. Ezo following tebazirya. Ate abantu bamala okuva ku live n'akuba omulange eka nga talina mmere. Nengeza data zo wazikoze eki? Wazifunye. Abakozi mwe packaging bulungi ayo ebintu bya retail shop n'ebya supermarket. Munnange byebimu. Nesibye byeyemu. Mwe packaging bulungi. Omwana omuwala ndaba sooka weesobole gwe. Naye muli ku bwangu nnyo basimanyi babagoba ki? Omusajja nakwata nabakakasoba akwaga n'omukubira essimu 10,000. Yiyi bulijjo okubiraane. Lwaki ojjukiza yakwanye nti wankwanye ssebo? Nedda mikwano. Omuwala asobola okwetundira kyayiwo. Osanga omwana omuwala atambuza amajige asiika amandaazi nga gwabiraba yeeyita omulungi obinyooma naye ng'asobola opangisa ennyumba n'alya n'akola ki? N'anywa. Gwayeewaddeyo omubiri gwe kufuukira engabo. Bagenda kukozesa olw'ensonga baba kukosa tebannakoowa kubanga ogulabirira buki? Naye mukwano ogijoonaggwera ojja kunkubira essimu. Abakazi mukyasobola okyusa obulamu bwammwe. Mujje Mmengo wali ku ofiisi yange. Oyina consultation. Nabeera live nga nkuba omulanga Uganda mu nfunire ekifo w'ensomeseza abaana. Uganda n'avaayo n'akimpa era njamu balaga nga ndokinga ofiisi eyo. N'avaayo n'anfunya ofiisi muleete abaana abo abakulu. Dola mmeka consultation. Tezetagisa na dola. Jesu ujja kubanga tufunayo akasente katono akabeezaawo ofiisi eyo. Tagyesasula buli kadde ng'ate mujja ne mbayamba. Okitegeera kuba essimu obooking obudde ku abantu babeera bangi manye nti ngenda kukola ku bantu 5 olunaku bwe uti nfuna obudde obubakola ki obubamala. Abakazi okyasobola okukyusa obulamu bwo kobere wa myaka 4 nenga tewagenda wannakakande jangu Emmengo Nalongo nga ggwe mu nsi nga 1000. Okitegeera jangu Emmengo ku Muteesa Law University bagambe onkubira essimu nti Nalongo nkyamebwa kwa office eri opposite gate ya Muteesa. Okitegedde abalina abaana abawala mubaleete tuteeketeeke ensi yaffe. Abazadde mufune obudde bw'abaana bammwe. Abaana baffe batudibyeko nnyo lwa nsonga temumanyi byali mu ngoyo omwo. Omwana waazunga mukubo ng'azunza omubiri omukale ogutaliko kintu na kimu kinyuma. Teekateeka omwana wasobola okugenda emmanju nga talina kadomola. Okitegeera muyigiriza abaana obuyonjo. Abasajja badduse maka lwa bukyafu. Naye abantu bagamba bigambo binene nnyo bibawemula ebinene bwe biti. Babikugambye fayini naye tolina bulamu bwa bulijjo bw'omanyi. Ogenda kubeera naani? Ojja yingira ekisenge baganye musenge okola booti n'okola booti. Sooka otegeera omuntu omukazi yeeyisa atya. Muko omusajja biki by'otalina kukola. Ne waliwo abantu ng'oli mu bufumbo nga weeyisa nga atafumbirwangako.
omaloga nti abasajja babi nawe kanyinto tegeera nko kiwagenda kukolayo abaana abawala mubaleete nkubiriza amasomero g'ebisulo agasomesa abaana abawala n'abalenzi abasiniya 1 ne siniya 2 genda wa bametoni bemuleeta nafa abali ku kyeyo ngena bagerako abaana abawala abo metroni mutuyambeko mubagamba abaana baffe nti omukazi teri mukazi atayina nziji gwe bayita muki mukazi bawa akuyina naye akuyina lwakizibu nti yakufuna dda takyasobola kugoba kuba akuyinamu abaana naye okyasobola otereeza ennyumba eyo jangu Nalongo nkubulire mukomsa n'ennyumba ekaddiye tetereeze kannaalo munnange tereera ate mu lunaku lumu dumu bweruti mulunakulumu nga wakuzadde ennyumba naye era n'ogezaako ere oyongere olaba ennyumba enkadde nga langi eyo ekaddiye bwe bagikola okolako ne basaako omulala takwatako munnange ennyumba eyo etereera bulungi nnyo naye abazadde mugamba abaana mulaki mukotogera abaana bammwe noba n'omwana natuka mu siniya 4 nga tulanko na mwana wo kumubuuza nti wakyalina ensiko naye nga mwana wo naye ng'omuweerayo fiizi abaana mubakokinga kwogera luzungu oluzungu lulina bye lutakola bakwano oluzungu lwe tagenda kukola mbabuulira mazima kati gweyagala omusajja ndaba ali eyo olina mukazi we nengosobola munyumya nga munyumi kuba ludo nogamba ne mukazi wange wa tabu mukazi wange akola kino oli musiru nnyo ddayo wakojjaawo naawe bakubuulirire ne bw'onajja emmengo omusajja ng'akola atya nzirira atula ku ludo nogamba mukazi wange onsindikirako adije mukazi wange wa tabu bannaye akola bw'atya oli musiru you are very stupid man mukazi wo bajja muli otye naye bate bamulidde abakazi mutulekere ekitiibwa mu Buganda ffe tusinga enkizo kwegamba omukazi najja nayita ku bakwano bo n'atandika omukubamu obufaananyi buli omu n'amutunuulira ng'amumanyi lwaki webula mukazi we bw'oti oli musiru bakulizaawa abo batera kuba bakazi be bayenda nga bakazi babayina ne mu mayumba abasajja gye bali abasiru mu buli tayipu gy'olowoozaako nga bamina mu nju n'ogenda ku social media n'otekayo omukazi we mbu takola bw'ati takola kino ani yamukuwa wamanya ddi nti tabikola kuba omuze omuntu ng'agulina okulaba lwosobola okubeera naki lwaki wagenda naye mu maaso nzijukirako edda mukwano gwange twali tuli ku yunivasite yatusooka okufumbirwa yafumbirwa mangu yasalawo mangu twagendako out kwolwo olunaku ne gayi gwe baali bagenze ku date ne tugendako out zijukira yali gavana ne tugenda ne bazina ne bakomawo ne babeerako kaawo ekyaddako wiiki ejja gayi n'agamba ayagala kugenda kukyala alina okubeera ndowooza bwe bava out era ensujju yazirya munaye gayi ng'agula bintu ng'agenda bakyala ewaani ewoyo omuwala naffe twaliyo nze ne best friend wange omulala ne tugenda ne tugamba bannange munnaffe atusoose okugenda nga hayanguye nga papye ne tumubuuza osazeewo nti nsazeewo nze nno munaye nali sibimanyi nti omuntu osalawo mangu omuntu olina osalawo mangu mu Buganda akabi kava mukulwa naye omuntu agenda okufumbirwa weetaaga obudde okumanya ani gwofumbirwa musooke mubeere mu dating time girlfriend ne boyfriend mwenyizeeko muyombemuko omanyani gwogenda obeera naki ekyo ekituufu omuwala nga bamutwala nga bapangisa namasuba awe baali basula ndooza gayi yali azimba gayazeeyo kati ne basooka ne bapangisa awe namasuba ne babeerawo omwezi gwali gumu tugenda okulaba nga gayi akuba ewaabwe w'omuwala essimu gaye ng'asooka anyumiza ebizibu by'omuwala byonna by'alina actually yagera omuwala azze eno okukyalako ewaabwe n'akubira muganda w'omuwala n'amugamba omuwala mukyafu kaavuddewokko muganda wange kati waali naye tufunye ku ennyumba essizza tufunye ku buweerero omuwala temwamubuulirira bannange gayi n'asooka aswaza omwana muwala no yayogera kyali naye yali talina kyogera bw'atyo gwakuba direct simu waka anti kati kangoko ku ssenge yakuwa omuwala oba nemutulako eri buli muntu n'eggwanga n'ebyalo ekika kyonna essimu yagikubira yagikuba waka wa muwala wabeere wali muganda wali nga bonna we bali n'omuwala nga wa naye yali yagendayo ne bamumuwa yakola bulungi yakubira abantu abamumanyi bategere nti kyebamuwa kibi kitegedde onusanga omukazi omufumbo n'asula mu mpale n'agisiibamu n'owunyanga engege makazi mwe mugenda funa ebizibu omukazi omukyafu tabeereka naye kaabe mukwano gwo hajira nulula nongo owunya olusu omuntu yogenda engalo batayagala saasira asula naye okitegedde njagala mbabuulire nyina emize gye ndabye mingi
naye nze nsanyukira nnyo muze bange yaŋŋamba mazima naŋŋamba Nalongo bw'osiba enviiri tonnyumira abasajja nyumira nnyo abasajja babeera open okusinga okubeera n'omusajja gw'olina okusanyusa ate nga tokyasobola musanyusa gw'olina okusanyusa tokyasobola kukola ki omusajja akugamba oyambala empale haliya tonnyumira tize nyino zambala empale zange yansanga nkola ki oyambala obuteeteeyi tonnyumira naye sooka ojjukire bawe yakusanga nze bange yankwana sisibye enviiri kwolwo olunaku yani mala ebbanga sizisibye kubanza ntera n'ensala n'ensiba kati bwe nasiba oyo omukazi yali alabye mupya si gwe yakwana olunaku lwe yandaba nanga Nalongo tonnyumidde ne mugamba human yange gye nguza omusimbi naŋŋamba omusimbi sente mmeka nzikuddiza nazinziriza ne ŋŋamba omwana jangu nsaleyo enviiri zino maye olwo omuntu ayoga ekintu ng'olaba asaaga naggamba ekintu ng'ali siriyasi ng'agamba Nalongo tonnyumidde ne mugamba bebi mbadde nze kulaba obedda nkutega akamasu bwe nnyenya ku mutwe bwe nti nkulage nti oluviiri tolulabye naŋŋamba akamasu kooteze kagenda kukola obuzibu kuba sigenda kusula wano genda funa woteeri gye mbandaga kubanga nze buli onyenya omutwe oŋŋamba genda kuba nze tonnyumidde ne muganda tatogenda bakaba akamasu kaganye nja kuyiya akaki nja yiya akalala muyiga owuliziganya abantu bemubeera naki lwaki bana omuntu gotasobola kusanyusa naye omusajja nga tamaze yadde n'okugamba ku mukazi w'omuwala yagamba omusajja talina yadde nekyeyamugamba omuntu wafunira obugumu obukube wamwadde gye simu gamba nno n'amusindikako n'ewaabwe kinene nnyo nogamba nti yakugamba nga yakusindikako yamusindikako n'ewaabwe naye abawala balimba yabalimba buki alina okuba yamugamba abasajja abo balaba boogera abo alina okuba yamugamba nga naye yeefula nampulira ki mmanyi bwe mufuna omusajja n'agenda ewammwe ofuna endowooza egamba mbwono namumala wamala ki nga naye yamusako tamulina omanyi be yakagenda ewaabwe gwenza otamanya kubanga gwe bazze mulabye ajja wammwe ne bonaabuuza migonja ajja kugamba twagendako mu bagundi kale nekiyamba omukazi kiri ki tobikolera musajja byekolere bannaye nze neenyumirwa nga nze nsooka nenyambala akagoye kange neteekamu akagatto kange nensooka neetunulako mu mmira nempulira nga neenyumiddwa nze kati nammwe abalala nembayamba okwegatta ku choice yange kuba nze neenyumiddwa fuluma ebweru kalina mwawala mwe mumanyi bwe banyumidde basikoze eki aziro nga azibange musanyufu munsisi okofe ku muntu ogwo yegobeera naye bano ab'ensi baleke bye baagala bingi tojja bisobola naye onoomu ofunye omukisa agambye ke bitono byakola ki byayagala agambye omunaye lwaki bakulagira nti naabadde gy'omukazi omwana omuwala wa kampasi nange ataatuukayo sobola kutuukaawo ate ng'ennaku zino tulina options osobola n'okunaaba amazzi agookya nosooka n'onaabayo eri mu bukyala n'aganyogoga then enawalala wati amazzi n'onaabayo agookya naye n'obeera otuuka kunyira munno ng'engege edduze mu nnyumba yeryoka n'akubayo essimu nnyabula ate musajja gwe nkwagadde n'abalala mukikolanga bamanye nti abantu abanywa sukaaliwo kekadde bamanye nti kyebakuwa tebamusasula naye bamanye nti kyebamuwa kyali tekisaana yadde akasawo ka sukaali kuba bakiteekateeka buki kati scenario endala gye nina mu inbox yange yadde ng'omulamu waguvuddeko tewali buzibu tujja guddako omuwala ng'ajjanga ŋŋamba yaŋŋamba n'aŋŋamba Adija ani omusajja yajja n'abanja ebintu omaze okwogerako ekyo nenzijukira omusajja yakomawo awaka n'abanja ebintu omusajja lwaki yajja okubanja ebintu maama w'omuwala yali ayagala omusajja asooka ayanjula omuki omuwala omusajja n'agamba maama w'omuwala ngenda kusooka kuzimbira muwala wo maama we n'amugamba nedda tosobola kumujja ano kumutwala alina okuba nga abeera wano eno wanaavaawo na mukolo omusajja yali already amaze okukyala ne bagenda ewa jjajja w'omuwala jjajja azaala maama w'omuwala ne bagendayo ne boogerako n'oyo omukyala jjajja w'omuwala naye n'agamba munnaaye nze muwala wange yazaala omuwala waaba agambye nti omuwala avaawo wano na mukolo tolina gy'okola ki tolina gy'otwala muwala omusajja n'amugamba tekingasa kukola mukolo bukadde 5 bukadde 10 ng'ate tupangisa badde njagala nkole ki nsooke enzimbe kati bw'obeera gwe Nalongo ebintu by'obikimayo oba obirekayo okukima ebintu kabonero ka bukopi kubanga omuntu bw'ofiira tosula ku maki tosula ku malaalo gibalanga loosi kuba alina okuba ku myaka egyo yali akozeko bizinensi n'egaana which means esobola okubeera loosi n'ogiwewa n'odda ku kirala naye kyamuyamba okumanya nti omuntu gw'atwala kirerya
kuba nayemukuza nakyo kireerya omanyifu abakazi era kano kankayisizeewo ddala abasajja abatannawasa mu kigenderere ennyo obusiru bw'omukazi gw'otutte tebwava mu bbanga bwava ku nnyina ne tofunye mukisa gwogera nayawasa nnyina wa muwala oyo kubanga oli sezaalawo munaabitandika mutya akubuulira obuzibu yayifuna mu mukazi oyo kambabuulira omukazi omusiru amenya nnyo ate akola kinene kuba n'abaana abasiiga obusiru lwana nnyo omusajja ndaba nga tonazaala mu muntu osooka obeereko naye olabe reasoning capacity ye n'omutwe gwe olyoka osaba akuzaalemu omuki kati gwe wafunye omukisa bw'abanga nnyina w'omwana tasobola kufumitiriza nti omwana nga okumutwala mu muzigo kibi yeeyagala kulaga abantu bakukyawo nti nze mundabye abange bafumbirwa mbaga owange afulumawo wano na mukolo naye bafunye omukisa baze n'okukyala ne bakola ki ne bakyala obumonde butto buli kimu ne baza omusajja w'obuvunaanyizibwa bw'atyo bangi aba balina nga balinamu n'abaana nga tamanyi kuba oligenda waabwe wa mukazi we nga tamanyi nti bawetera wano yedde nga nammwe abakikola abasajja mbeewuunya simanyi oba sheepu ya mitwe yembi naye mukirowoozeeko si kirungi lwaki bano omwana wamuno n'atuka okufaanana nga tomanyi na gye bamuzaala kitegeeza tomwagala wataka omufunirako dda abakazi abaki abalala naye omusajja yena wandiyenze nga nze ndi musanyufu mutusanyuseeko kakatonotono mukole namwe bye mukola ki kuba bwenzi mwatugamba bwe basanyusa nze sibalinaako mutawaana nene ono muweeko kapiso akalemba ako mu mutima gabbanga yagenda ewaffe yampa kino alunya n'obudde obukuyombesa ne bumubula nga ebisinga byonna wabimukola ki naye abakazi balinako obusungu bungi lwa nsonga nze ne mulaba bange muleka ne mugana noonya ku kyadija kino kuba ebisinga byonna nze yabimpa sina kye mubanja kuweerera baki baana sina kye mmanja bba wange nze anyamba aweere baana bange mu masomero amalungi aba nkoze obulungi obutakola ki naye abakazi balinako ebbanja omulina bambi mubadde mu mbeera embi tagenze olunsi abamu ne mumizigo mubaleseemu si kirungi ebikolimo ebyo bijja kukwata naye bw'oba omufunye sooka omuyise nga mukyalawo ogende we bategere nti gw'omukola ki gw'omuyina awo olyoka okole gwe byokola ki byoyagala nga naye yasanyukakokko naye mubalina nga mukazi oti omusanyusanko okuva le wamuwasa naye nga jesi omuyina kuba abasajja abo balaba mu abawala abandawo omusajja awulira yakakufuna gwadija omusajja nga yakakwana mugambe galo fesitoyo abatekala okwakuliza obigobererwe onaagenda ofuna olubuto ng'alina byakukoledde kubikusanyusa olw'ensonga aba akwetaaga aba yakakola ki naye omusajja akulabye munda ne kungulu ensujju nayo ne bwomba mugolokosa mutula agambe y'ensujju ya mukyala wange ne bwayisanga ku ssimu agambe y'ensujju ya Nalongo kubanga ensujju agirabye emisana n'ekiro agyetegereza nyekikoze eki ate nammwe abakazi abanda mulekerawo okweyambula ennyo si kirungi Madde manyi it is sexy in the house no si wenna of course anti okweyambula obwereere kibi omusajja obulwakulaba ennyo omutama audio dwana nnyo bw'oba olina omubiri ogunyuma naye alina omubiri ogumulungi kama yagumpa yadde nga adija era anzite mu nnamba emu naye nja kuguma bwakiribeera mu mpale ye ey'omunda ekunyumira obulungi omutiisetiiseemu awo naye si byakwejjamu wenna ngoye okitegedde abasajja ebintu ebimu ne batutamwa mangu ate okeseera ng'akoye okutunulako abakikola mubambi si kirungi mikwano gyange mukikendeezeemukko omusajja anyumira nnyo nga oli mu kapale kaako nga yakakuteeko n'akakola ki naye gwe omuntu akusanga ng'oli awo nedda si kirungi kibi mukikomye Madde manyi nti it is sexy omusajja oyo olaba isu eyo bw'oba osooka naye mugambe nti yeebaza nnyo mukama oba musiraamu asalira akameka mukama yamuwonya ekizibu anti yali afunye ekizibu mu maka ge kubanga obusiru buva waka kale osooka n'omukazi oyo ne mmala muziga emyaka 10 naye nga temweyongerako kuba ebintu yabirabira awo kasitaali anakkuta neyeeragira kubali ku mizigo n'asiika nateeko n'agisiikira wabweru nga ye alaba obulamu bukoze eki kati abantu bwe batyo omuntu amuyina ayita mu buzibu bungi nnyo kubanga oluusi agenda bimanya nga amaze muzaalamu ki abaana oba omwana kati nga ate oluusi ayagala nnyo omwana we n'agumiikiriza ekizibu ky'omuntu we naye nga talina kyakola nga bakiteesa na mukyala we kuba ye mukazi we ayagala bino amusaba bino ebyolwaleero kitegedde wawona buwonyi kuba mama w'omwana baba bwatyo bwategeera jjajja naye agenda nga naye bwatyo bwategedde mama w'omwana asobola osobola n'agamba nedda kyokola kikyamu yadde nga gwe wamuzaala nekyokola si kiki baleke banadda kuba nalulisi gwe wabaleeta ku social media okwo omwana omuwala agenda nnyina akyala ewaabwe w'omulenzi omulenzi ng'ajja ku social media ng'agamba nti maama w'omuwala olwakyala
yagenda okuddamu okukebera mu kisenge nga ssente teziriiyo. Maama w'omuwala ssente ye yazibba. Adija abantu bano okoppa ebintu by'abazungu bagenda tukola bubi. Nazaala w'omuntu ogenda mu kisenge ky'omutabani we mwasula ne muwalawo. Yali atuseemu ati. Bayinza obba bali mu apartment eno kisenge eno ddira ate mwe muli ttooyi. Okyalamu otya? Ogenda n'ofuka. Ennyumba bagikyalamu. Awo tebakyalawo. Baza we mu abakazi abandaba mulekerawo okwefuula abazungu. Mugenda kukola ensobi mujja kwebaka ne bakodomi bammwe. Anti omuntu atatya aba talina nsonyi. Okyawutya mu nnyumba y'ekisenge n'eddido nga mulimu mutabani wo ne muwalawo. Kyovula kuguno mulembe kwenda bide n'abakazi abakulu akubira mutabani we essimu. Nazaala n'akubira omuka essimu. Mutukuireyo ku nnyama taata mulekerawo tusiriwalirako. Mufumaganyiza Buganda ne mudda ne mukati. Omukubira otya kyali kyankizo nnyo ze mama getayinza kubira Nalongo ssimu. Mpozi nga buzibu bunene nga atanoyinza kwatuma n'amukola ki? N'amubula. Ne bamanyi bakubirako mbadde nkubuuzaako taata. Taata ndi munnaye leero sinalya ku kanyama koma nnyoko. Bakazi bakulu kwebuza magezi. Omukazi andaba nga okola ekintu ekyo kikomye kigenda kukuyisa bubi nenge gyesisula wo kasito kiwulidde. Mulekerawo okwefuula abantu muli ba modern simanyi digito. Mbali ba digito. Kikyamu. Otone kutekubira mukodomi wo gwotazaala. Bagambi bwe yawasa muwala wona ina afuka mwana wo. Gw'omuzaala. Tulabanga ko muvubuka yebase ku mukazi wa myaka nkaaga. Lwaki onkemera omusajja? Yes. Yes. Nje ku social media nalaba omwana nanyina nga balanira omusajja atya. Tuwabirabako gwe. Kati kamanyiro kasusse. Edde maama w'omuntu yalinga wakitiibwa nnyo. Nakati mu buwangwa bwensinza kisigala bwe kitebwe kikola ki? Naye abantu bano abeefudde abeekampala ennyo abakazi abakuze mu buyaayi obungi. Nazaala omwana n'atuuka n'omufumiza nga ganye va mu buyaayi. Be bakola ebintu by'ekitumbavu bwe biti. N'ayingira mu kisenge. Oyingira mu kisenge omusula mutabani wo ne mukazi wo. Nedda awo teyandisuze yandikyadde n'addayo. Anti olwakyala n'agenda ssente ne zibula. Nyazaala ye yatwala ssente. Bale Nazaala talina nsonyi ayingira mu muziko n'agenda. Oba omuvubuka awaayiriza. Bakwata obwo bubabuko. Nze mamange tayinza kufuka mu ttooyi ya mu nnyumba bange mwafuka. Tasobola. Banyazaala abamu bamanyi mbu okwegema obukombu tebubakuwa. Baakali obuko. Baakali okwegema. Bakazi bakulu kwekaza kwebuza magezi. Banyazaala abamu beegema obuko nga tebubakwata. Si kubwegema kwebuza maki? Mama omwavu taakyaze. Olimala kufuna nnyumba neno mama wakyebweru. Kamba bulira ebintu bino. Ebintu bino lwakuba nti mu Buganda tubuliddwe abantu abalungamya abaana baffe. Tubuliddwe essomero lisomesa abantu obuwangwa n'ennono zaabwe. Ne mu buwangwa bwensinza mu Buganda kibi. Kati watyanga nebbanga abadde ava mu ttooyi. Otegedde. Olaba nze nakula nkimanyi ti mu lugero lwa ssazaalawo nga mulamu tebayitamu mbu ng'obigula ebbina ng'obigula oddawa. Oyita eribbalibbali bw'oti ng'odduka nnyo. Ewa taata akuzaalira omwana. Yes. Tokkirizibwa kuyita okwegomba. Bye batuwonya kuba waliwo omusajja omukulu awasa omwana ow'emyaka 15 tobirabangako. Kitegeeza batuwonyanga ebintu ng'ebyo olwetala olunye lukwano lukoze eki luyitiridde kwesembereza omuntu aba muntu oli omusajja asigala si yakuzaala ate abantu yakakubaana be bazadde ate gwe mutabani we gwe yawasa obuki bannaye nsaba Abaganda mwenna abandaba muddemu mukubiriza abantu okujjukira obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe oluzungu tulwagala n'abaana mulubasomesezza naye tuli Baganda ntugenda fuuka London kambabuulire abaana basigale nga bamanyi obuwangwa bw'ensi yaabwe. Omukazi omukulu osala otya mu muzigo. Mama omwavu taakyaze Nalongo. Anti omwana we gwe yazaala si kyekyo. Genda okyale ewammwe. Gwe omuwala genda ewa nnyoko. Mama otajja alabeko kwawaka. Bwe munatereera anajja. Awo wemwe temunnatereera. Bwafa nga tazze. Abadde ano nakinaye yafumbirwa wano. Gwe omwana we takulaba. Olugazigezi nakajanja. Nedda era ompisizza bubi. Maama nawe bakuwasizaako. Nze mama wange wayagalira okundaba wakola ki? Nga banvuga nga ngendayo nga ndaba. Kakati naawe gende wa kitaawo akulabeko. Ontegedde bulungi? Naye wano awali omuzigo ogwo lumwemu nga mwe basula omwana wo n'ennyoko tewanyuma kukyala kibi. Ate n'osulawo. Wazaala omulenzi akkirizibwa okukyalawo. Kuba ye talina gwazizaawo. Ontegedde bulungi naye azaala maama bawo nga baamuzira mu nnyumba eyo beeyisinganyamu bati naawe kinyinyonyole maama bayitawo batya
nga naza sigema wegimukira nakugemuwulira toyina kyono nayo totubulira kajanja na lugezigezi mbunno okyala ki omwana wo bumwagala muyita jakole ki akulabe wakulira Kampala gyoyagala okyala mu apartment gwogipangisa saagala lugezigezi adija saagala lugezigezi butajja kukyala ate bakyala bakireke bakireke okusinga otuletera ebintu ebitali mu buwangwa bwaffe wano mu Buganda mwendi basigaleyo ewaabwe kati omulenzi yakola kyabuvunanyizibwa okujja ku social media n'agamba abantu nti no nyazaala we yabba ssente nakyogeddeko nadde ngamba nti obutategeera si kizimbe nabadde nkimaze omuntu atategeera yakola ebintu ebyekisirusiru bwe bityo okujja n'akiteeka ku social media kyali kibi naye ate ludda kiyambye sande kitegedde kyogerako kuba tewandikirabye kujja tukinyumyeko n'abalala abandikikoze balekere okikola ki okikola omwana waba yafumbirwa Kampala sigwe wafumbirwayo leka ajje mukyala akola oba omwagala mukubira ajja kukola ki ajja kujja aba nazimba akayumba nga mama asobola okubeera mu kisenge onajja n'obakola ki kuba butakyala si musango tekitegeeza nti butakyalira mwana wo n'anoba nedda tebawasa gwe bawasa oli okitegedde nsaagala lugezigezi ate noweekozaako mu mawulire amalala ensangi zino abaana bawala bayitiridde okwebaka ne bawala bannaabo wabalabye abeekisinga ku social media okwo butategeera nti buli basajja basudde obuvunaanyizibwa bwabwe emitima gimenyese kiki abaana bawala lwaki bakyusa olowooza ensonga ogyogerako omanyi obutagala kukola buli ku bantu bonna abantu abaleeta ebintu ebyo bazimba mu bantu abentegeera tebuli abikola mugagga nnyo okimanti olaba abikola nga mbasinga okuba obulungi ngalasobola navuga motoka efuluma mpya nga bwenzivuga njagala okumanya mentality eyo bw'oŋŋamba nti bwe mbikola ngenda funa ssente is it like a kind of worship nti ddiini abantu bagisinza ne bafunamu ssente kiki kati bakizuula nti mu Afirika abaavu tuli bangi ate twagala nnyo ssente bwe bamano kitegeera bwe kityo kati bali abakikumamu omuliro ate munaye bo bazirina kuba mu nsi yaabwe ne bwoba ogenze kukolayo ssente zaabwe zirina value osinga ezaffe kuba ezaawe zikyuka bw'ozijja mu sirinisi ofuna ssente nki nyingi kati bo bali bwe bamala ne bagamba tunoonye banyi buli muntu alemererwa anoonya balemererwa nabo ne banoonya banalemererwa nabo abalala ne babafuna ne bakimanya nti bw'ofuna olwokuba bali balina ssente naawe ogenda zikola ki ogenda zifuna ne babazimbamu eyo embeera ne nnyina bendaba wano ng'atunula ng'eddagala ly'ensansa ng'abirimu naye nga talina kisikiriza kyogamba nti kina nawe kikwegombesa bikole ki just nga baasiriwala buki naye nga tebalina kyogamba nti kinaakiyina nga bali mu bulamu obwasobizi kunywa bbiya akantu kalinga kawoomo nnyumiza otya ebintu simanyi muntu bwongamba mbu omusajja mbu kiki anize muntu wanjako sale ngonyiza n'okufa sisobola kubeerawo n'enkeesa olwakati okunneemoolerako mbunombu era nze n'abakazi abo mbeewuunya neetagana kubalaba ne bakuggyako saalo ng'oyinza ofa sikulimba kati abasana kuteeka mu mwoleso eri mu zzunga bizike nze ne ŋŋenda ngano ne mbalambula kubanga neebuuza oba tebategeera bulungi oba si balamu naye ne mbaana embeeso nnyo kasita bantu bakulu obulamu bwo kyolondamu kyokola ki bwe mweragajjalire mwefuula ebintu ntu ensi egenda batwala ngaera ebintu ntu bwe weefuula omuntu alina amagezi era ensi ekutwala ng'omuntu alina amaki naye bayizayo kansinzire wano nsabe gavumenti eno mutukolereyo etteeka nga bayigiriza abaana abato battibwe omuntu omukulu tugenda muleka lwa nsonga kusalawo kwe twakoze eki kwayagadde kubanga emyaka asuka 18 naye nze nsigala mbajjukiza nti omukazi afumbirwa musajja lwojja okuba n'amagezi n'entegeera ennungi gwe atakikoze tonkakatako naye nsaba gavumenti etekewo ekkakali kubayigiriza abaana baffe abato mu masomero ina akavidiyo ke bampeeza n'amaziga ne gampitamu nga bayigiriza obwana obuto myaka 5 obulenzi abantu bato mubatte battibwe bwe bana bateeka kalabba bakimanye nti kibi gwa naggomola e Uganda oyigiriza abaana abato ebiki ebintu ebyo yesi bukola video ne bazita nyina mukwano gwange yakampeereza era naye alikodinga nga ggwe ne mugamba tebiriyo tebisoboka bantu bakulu babikola nangamba Nalongo towakana n'akampeereza abaana n'abaana yes nga bantu bakulu bayigiriza abaana abato nga musajja mukulu olaba nga alira akantu ke nakateeka mu mwana omuto w'emyaka egi mukamwa 5 gavumenti mbakubira omulanga tumanye abantu bangi abalemesa etteeka eryo kuba ne mu gavumenti waliyo ababirya ababikozesa abaafuuka abawumba tutu abeewunzawunza ffe tugenda tubajjako ddembe lyabwe lya busiru babusigaze obusiru bwabwe nayo kategole ndala naye nsaba gavumenti ekeweteeka nga bayigiriza abaana abaffe abato babatte ekyo nkisaba bannange akabozi kabadde kanvu ne Nalongo kitone guno gwe mulundi gwaffe ogusoose okubeera nga tukola ffenna tunaddamu ne tukola ffenna naawe nze ndi munauganda teyanoonya n'atanfa nakalubirizi nze ndi mukazi mwangu nnyo tujja kubeera tubafunirangayo kakadde naddala abaana abawala munnuma nnyo nange
abo mbetaaga nnyo kuba abaana abawala babagamba nti omuwala owakabimbu kusiba nviiri kukwata iPhone mukwano toli wakabinga ensujja ozunga nayo nga empute toli wakabi yadde toli wakabi bayiza wenga nkubiriza abazadde abandaba nga mulina abaana abawala abakuze mubandeetere emmengo nyumye nabo njagala mukama wananzijulira nga nyina abalenzi yange n'abalenzi abaana abatusefumbira mubandeetere njogere nabo kuba abaana abo bafuuse nnyo abatategeera kuba tebba abalenzi tubasuuliridde nnyo nnyo terina abanyumyako n'abaabazaala ewaka mubatwala nga bakingi okitegeera abaana eka musinza basinze gwe wandibudde kino kyokola kiki omwana oyo mwana naye bw'atyo oba omwana bannange yabaaki bannaye abazadde abaana mubaagadde nnyo ne mukola ki ne mubona temugenda kufa nabo omwana agenda kusigala asulagolinga mwene ensi nga wavaawo dda akwevume omwana mugambe bimugasa mu nsi ye kwe mwagenda okubeera ate mwagenda okufiira naye bana mubakuzanga mutwale Jamaica nze sibalabanga naye bamwe n'abannoonya mujje Mmengo ku Mutesalo University munkubira essimu yange eri 0753 53 63 34 ku nsonga zonna ez'amaka ze nsinga okutegeera buli kizibu kyonna buli kizibu kyonna ekitawaanya omukyala nkubira essimu okiŋŋambe ne bwe kiba kiri ku mubiri gwe nkubira ebintu ebisinga mbirabyeko nga bisoboka abatagenda banakande munaku lumu abamaze okutereera obeere happy baleme kugeya n'omusajja ali yakande nga yannuma kati olw'obukulu abakulu twabagondezaamu tulina ka oyiro kakolera ddala mu bwangu fe nzijukira mama wange nga tugamba tugendeyo waggulu ku lusozi nga gye tunoga obuntu obwo bwe twajjangamu akantu bwe kati ne kakola vi ndeka mwana netugenda netwokya ekitegotengo ate kati jjukira famire yaffe ffe yali nnene it was a very big family abawala nga tulimu nga 10 nga batusibira omwo mu kisenge mulinga abali ku sukulu mulinga abali ku lujjuliro abazadde b'ennaku zino temukyalina buvunaanyizibwa ki mukotogero biruma naye biyamba leka obeere omukazi ajjudde mu butonde bwo kitegeera kati nakati bikyakuluma kati lwaki ekintu ky'omwezi kyesobola okukolera omwezi lwaki tokikola nga mu bulamu ogenda malako emyaka gy'otamanyi nti emeka ate kano ka oyiro ketukozesa kanguya nnyo tekaluma olunaku lumu gambye omuntu aba amazi abantu batya obulumi anga tebatya teri kintu kiruma nga kuzaala teri kiruma nga kuzaala mu nsi eno naye omukazi ataala omwana n'alayira ntajja kuddamu n'afuna olubuto oluki kuba kiba kyakaseera buki buseera bannaye mwerwaneko abakazi abasajja bakomplaininga muli bubi nnyo nemane mugasajja basudde obuvunaanyizibwa bwabwe ani yagamba nti omusajja bwe yakufuna yakuzaala yakukwana kukwagala naye gwe kayinto nakyo osobola mu nsi gwe mu nsi kikyokoze kikyomwongerako mumwagala bafaako gwe omufuddeko abamu mwafuuka bizibu ngaomusajja onoomuyamba noonoba agamba ng'ayinza n'okugenda mu kyaki n'asaba nti mukama webale kuntikkula kizibu lwaki otuuka awo okitegeera mubeere abakazi abakakkamu mutambeere abakyala abawulize omukazi ow'ebbeeyi oyo alina omusajja nze atalina musajja simanyi kyoŋŋamba mukwalo n'ebbeeyi yo sigiraba talina kyaŋŋamba abasajja babagala mubayina naye muganya okwewummuza mwefudde ebyalaani mutunga kino mutunga kiri mwekakkanyeeko bakulu mbajjeeko engalo banaye tweyanza nnyo tweyanze ge tujja mbeera tubaddira next week yenze HK Media Hadija Kigozi njagala nnyo okubebaza mwenna abatulaba yonna gye mutulabira abali e London abali e Canada omanyi ffe audience yaffe kubira ddala wide abali ku kye yonna badde mbakubuuza abali eyo nga muli eyo nga mulina obuzi era bankubira nnyo nenammwe obuzisabuuni eyo kabasukkako abaana abali mu kampu eyo ez'abasirikale ate temunkubira temungulira ddata ate nemukuba data wange nemumalako bannange kukimugambirawo nga zze nti munnaye amateeka gano bwe gati bwe galiko si buli omu entegeerayo nti etegererawo ekyo bakyebuulire naddala ebya ssente kubanga kitono kubanga nze bwendi okubayamba nga tebansasudde naye ate mbawa obudde amagezi neddata wange nedda mukisuusizaamu abantu b'ebweru mugule eddata oyo tekijja kukola batumiddeko nnyo mwena abali e Canada abali e Switzerland mwena batulabira mu America abaana bakadaama bali mu nnyumba ati baagala nnyo thank you so much nga womeme yagundi yabasalako bana abawoota batukubira essimu nze nja bazigirira nze nyina kyali wange ajja bakolako nze muyina wali ndabye bangi bayi omanyi zagala kujja mu nsonga z'obufumbo nga neetegese buki
njagala buli kizibu ky'omukazi nkisolovinge. Okitegeera. Buli ekiyamba omukazi oyimirizaawo amaka ge njagala nkisolovinge. Nze nyina okufa nga ntadde ettafaali ku nsi yange. Abakazi balina okufumbira. B'ofumbiza nga bayise mu bigambo byo omwaka babeerenga 100 mu something. Njagala n'abaana bamuddeyo mu kuza abaana bammwe. Omukazi w'amaanyi tano baano boolomba ki? Otya mukazi munno mbuze kamulekera omusajja nzo wange sina gwe nkulekera mukwano. Tebakulimba. Gwe munkubira oba oliwa gwe nkubira twogere ku kizibu ky'oyina nze nkuwe solution. Bwe kaba nga kyetagisa muka kadagala kakunaaba kunywa okuziza bbiiru tukanoonye. Okakase nti bwe kiba kyekimuzunza n'amazzi tugasasulire ebbiiru zaago gayingire mu nnyumba. Okitegedde? Nakakande yagaana ka oiro nakalabyeko ne gwe bakakozeeko namazeko manyi sogala bye sirabyeko namaze kakasa n'eriiso lyange nenga nga waviira wasobola osigala nga yeeyamba. Nyina okuyamba ensi yange nga nammwe mweyamba. Banaye Nalongo mukubire essimu ku namba y'essimu gy'olaba nkuwandikidde waawo wammanga saagala mujja mu inbox yange munzisama nsimu tuwa ku namba ya Nalongo sijja gibawa mulabe vidiyo mugimaleyo. Banaye neyanza nnyo mwenna mbadde ntumirako abaana bakadaama bakola mu nyumba ba house managers nti thank you so much. Abaana baneeno babeera nnyo frustrated olwa love. The fact nti tafuluma talaba ku musajja okumala emyaka n'emyaka awunga naye bajjukire ekyabatwalayo kuba bangi abali mu laavu wano nga tebana kye balina. Jjukira ekyakutwala okukola kuba ekigendero ky'omuntu mbulamu kye kisinga obukulu. Bw'oba wagenda nga kunoonya laavu sigala wano ne bw'oba wagezaako ku laavu ne bakudisappointinga nako otuko okulowooza okwekolerera sooka okolerere obulamu bwo. Omuntu ow'ebbeeyi yoyo asobola okugamba nti ngenda kulya ku KFC n'akola ki n'agenda. Omuntu owakabi yoyo asobola okugamba bbaawe n'amugamba nti bebi mbadde nsiseemu n'amugamba 10 likutte. Abasajja nabo baagala nnyo abantu ababayambako. Naye bwe mubeera mu bulamu bwabwe nga mukama bakame ani yakibagamba? Kati kusooka okola okyusa obuki obulamu bw'omuntu akwagala tabulangako ng'oli happy. Naye abamulidde babaagala lwandabika mbi kuba omuntu aba n'ebirowoozo taseka. Eva oba onyiize. Mweraba.